Nze Elias Brasio mbeera Kigoogwa mulewe gwayokera. Kati omwana ono okusimatuka nze nali naye wano mu nnyumba nga nebasenga omukyala mulese ku mulimu we nali nkolera nemugamba sooka obeerekawo kankole ki kangende neebakemu ewaka n'omwana. Neebakamu ewaka n'omwana kati nali neebasera emabega w'ezino ennyumba we nali nsula. Nawulira ekimuliro ekintu ne bukibwatuka mu mbuga nagenda ofulumayo mu nnyumba. Ndaba ekikka kibwatuse waggulu omukka nga guli waggulu omungi. Okudduka ne nzigyayo ki omwana. Najjayo omwana ne tudduka ebintu byonna ne tubireka awo. Byonna era ebintu byayisaanawo tetwasigaza wadde ebintu era ngenda katengula buguzi buli kimu. Ne kati obuzibu bwensinga okubeera nabo okukola ki kuba omwana nze abeera naye sina taata sina mwana nze abeera naye sina buyambi nafunako wadde n'obumu. Tusaba gavumenti etuyambe tufunire at least ssente. Omwana ono yeetaaga ekyokulya naye n'omuntu okufuna tebifuna bungi ssente ate yeetaaga n'okusoma. Uyambi nti baziwa omukyalo azaala omwana omuwala azaala maama we omwana gwe baba balina okuba nga baziwanga tebaziwa kale baba baziwa omuntu eyafiira aba muzadde w'omwana gwe baba baziwa. Omwana nze abeera naye taata we. Anti zimulaye ne kati sikyaka bazikozesa mu bintu ebitali bimu. Nsa amanzi zaatya naye nga bakyemanyi bazikozesa ku bintu ebimu. Nandyagadde gavumenti ennyambeko kunyambako ono omwana kubanga agenda atandika kati okusoma. Anaatera otandika okusoma abuzeewo omwaka gumu atandika okusoma. Naye kati obuzibu ka ssente nina katono so bulungi kumuweerera naye ate nga nandyagadde atandika okusoma. Bamuleka yakaweza omwaka gumu. Naye kati era mbeera naye nemukwasaganyako naye ate wenkolera naye kale tekayinza bulungi ssente sobola kutula bintu. Linnya nze Elias Brasio.